era nga twegatiddwa ku ASP Sebuliba Muhammad amaze kuba nga atuuka ngenda kumusaba abuze ku bantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Maramusiza munabawuliza ba PAL mwebale kubanga muri bajjumbize era tusaba muberenga mutambulirawo bulijjo na luli kubanga bumanga temuliyo tetulina ngeri tusobola kuweereza. Bitambula bitya? Alhamdulillah. Manye buli kintu kasito kiteeka mu maaso ga Katonda. Kitambula mu ngeri kino okutambulamu. Weewaawo. Okay, tuli basanyufu era tuli besimu kubanga tukufunye era ndoza tetujja kukkiriza kubugumya mboge tugera kutandikirawo. Wotukidde tubadde tugenda maaso nokubanga twogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga naddala ku saidi y'abannaffe abali mu byobufuzi ekibiina ky'NUP n'ebibiina ebirala ebigenda maaso nokubanga bitambuza obuuyo obwo. Ku saidi ya poliisi n'omuntu wa bulijjo omuzannyo guno mba temusobola gubulamu kubanga poliisi n'omuntu wa bulijjo bitambulira wamu. Bano basisinkana bantu ba bulijjo era yensonga lwaki poliisi eyitiddwa okulambika kiki ekiyinza ogenda maaso n'okubanga kikolebwa. Twagala ASP Sebuliba otulambululire ku saidi eno ebigenda maaso n'okubanga bitambula ebiviiriddeko bannabyabufuzi okuba nti as per now bakyasimbiddwa ekkuuli okulemesebwa okuba enkuŋŋaana zaabwe kyekitatambudde bulungi ekikyavuddeko kalusambulira tandikira. Yes, omulimu gwa poliisi omukulu is to protect life and property, okuuma bannayuganda n'ebintu byabwe, obulamu bwabwe n'ebintu byabwe. Era gye buva gye bwenkana buli woolaba kubanga ffe ogwaffe gwa to detect otubeera nga tulina ekintu kyonna kye tusuubire kiyinza okuvaako okutataaganya munnayuganda because that is yensonga enkulu eweebwa omusirikale. Yensonga enkulu eweebwa omusirikale nti obulamu bwa munnayuganda bwa nkizo nnyo. N'olw'ensonga eyo buli kyonna kiyinza okuleeta obuzibu eri munnayuganda tukyewala era tukitangira. N'olw'ensonga eyo tuyigiriza abantu embala na ki ekikulu enkya okusinga leero. Ne tubalaga ki ekisobola okubeerawo enkya ate obanga teweefuddeeko leero oyinza okulemererwa enkya. Ne tubagamba obulamu bwammwe bukulu wano na wano oyinza okugenda kubanga eno si zzaala ndi kano kalya. Waliwo ekintu ekisobola okubeera nga kyoyagala naye ate nga kigenda kuviirako obulabe. Ne tukusomesa nti munnayuganda no omulimu ogwaffe nga poliisi twagala obulamu bwo because woba toliiwo tetuweereza. N'olw'ensonga essira eryaffe tuliteeka ku muntu na bintu. Ate tuli mu binti ate kino kiwayo kyeno kasita oba ng'oli munnayuganda. That is our role. N'olw'ensonga eyo tugamba bannayuganda nti tetuliwo kubalemesa oba kubatulugunya naye tuliwo kubanga omuzadde yenna amanya omwana we kyeyeetaaga. Omwana olina kyoyagala naye maama amanyi kyeweetaaga. Olina kyoyagala naye waliwo kyeweetaaga. Kati kyeweetaaga kyekikulu kubanga tekigenda gasa gwewekka wabula kigenda gasa n'abalala. Oba nfuna. That is where there is kyobula nga waliwo ebintu bibiri ate ebikulu mu bulamu bw'omuntu yenna. Waliwo kye bayita dream ne vision. Kati obulamu obwaffe ng'abasirikale we have the vision. Tetulina dream. Because a dream is an individual. Era egasa gwe kirooto kyo naye okwolesebwa kunene nti kugatta bannayuganda. Kati okwolesebwa okwaffe kukuuma bannayuganda nga balamu ate beeyagalire mu nkya. Ninako enjagala okubuuza ASP Sebuliba. Bannabyabufuzi abamu batunuliranga poliisi egezezaako okutyoboola ennyingo ya ssemateeka ya 29 ew'abantu enkizo to assemble. Tandikira. Ekikulu kye tulina ffe omulimu ogwaffe gwa mateeka. Yes. We keep law and order. Era ekintu kyonna ekiva mu kkubo lya mateeka lya law
ne order aho tuyingirawo anti enyinge ne yasemateeka temugikuumye tugikugira era tugiwa support singa ebanga tegenda kuteeka bulabe ku bannayuganda kadde mwako nkafuna singa ebeera nga tegenda kuteeka bulabe ku bannayuganda okugeza omulimu ogwaffe tukuuma bulamu na bintu where there is life you can never separate life and police from people our major role kayongo wooli wonna weetuli lwaki kubanga obulamu bwo bwa ttendo gye tuli gwe mulimu kanolwensonga ennyinga eno weebanga egenda kuvaako obuzibu obuyinza okuleeta obulamu okusasika tugitangira mulina ekyokulabirako nga ddiro yali evuddeko obuzibu nyinza obutagenda nnyo mu details Yes. nyinza ogwange kukusomesa okuba ettooki nti oba oliawo wendaba kino kyavaawo kati awo naawe obikkuka obwongo waayi saagala tube nga tulowooza nti poliisi teri mu uganda kyovalanga eri uganda poliisi kugamba si yawe sekinoomu nze sebuliba olwaliro ndi mu poliisi nja siri mu poliisi that means nti ekitongole kinsinga wabula nze mpeereza kitongole n'abantu aboonoona ekitongole basse kinoomu n'ekitongole kyo kirambikiddwa bulungi era abaana abali mu poliisi bava mu mmwe munnange tewaliyo bebazaala nga bapoliisi oweerera omwana agenda ajoininga poliisi ng'avuddewa muggwe gwe wamutendeka omusingi wajja n'akola amanyanga amajaani n'atyobola eddembe ly'obuntu ekitegeeza akikoze nga ssekinnoomu era avunaanibwa nga ssekinnoomu naye poliisi yo omulama gwayo kukuuma kutangira kwewala kuziyiza na kusengeka ebintu okutambula bulungi tweyanzisa nnyo tweyanze gafande Sebuliba akalala kenjagala owunzike nako twalabye ebiragiro poliisi bye yawadde okwongera okulambulula nga bogambye kuko wakati mu kuwunyiriza n'okukengera singa wayinza okubaawo obuzibu ogamba bannabyabufuzi enkuŋŋaana balina kuzikuba mu bizimbe ate bagiwandiikire omuwendo gw'abantu gwe bagenda okuba nabo etteeka lino ligenda kukola ku buli munnabyabufuzi oba lya kibiina kimu etteeka lino likola ku bannayuganda bonna teririiko kutangira likola ku bannayuganda bonna why kubanga etteeka liri mu uganda kubanga uganda si kabiina wabula uganda ggwanga eririmu abatuuze era ensonga yonna ekolebwa tekolebwa ng'etagetinze kabondo wabula etagetinga bannayuganda naye gwe endowooza yo nkulu nga gwe munnayuganda engeri gyosengeseemu era engeri gyotegedde kubanga okutegeera kukwo ate era tekugaanibwa gwotegedde kinga gwe era obikkuliddwaki kati kyobikkuliddwa kyolina okunnyonnyola okukikakasa nti si kyekiri kyebateeseteese ekitegeeza kati buli munnayuganda agenda okuba olukuŋŋaana lwonna alina kubabuulira omuwendo gw'abantu gwasuubira n'ekizimbe mwagenda oddukuba olw'ensonga tuteekereteekere era tumanye ki ekisobola okubaawo kubanga tuli mu uganda naye ate bangi abalabe baffe betulowooza nti tuli nabo ngaate tetuli nabo abasobola okukozesa kyanze abamu bagamba nti abaana bakatonda bwe baali bakuŋŋaanye ne sitaani yakolaki yajjiramu nolwensonga eyo kati abantu abamu tebakiraba bo balabanga abayigganyizibwa omwana yenna ewaka oba omutendeka nomugamba omukyala awaata emmere omukyala waba abuuza afukamirako omusajja akola emirimu omwana ono alaba nga omutulugunya naye waatuuka mu maaso eyo nakuba akatooki emabegaga kitegeeza maama yanjagalanga kitegeeza taata yanjagalanga yali angunjula okubeera ensonga mu maaso kati bagamba akutwala ekiro omusima bukedde afande Sebuliba etteeka lino lyatandika okukola oba ligenda tandika okukola etteeka weeriri ate lyaliwo kubanga byova gye bwenkana
tubadde tuyina enkuŋŋaana zonna nga zikubwa okusinziira nga we zirambikiddwa era nga zibeera guided. That is why security ebeerawo. Libaddewo lwakubanga kati abamu balitegeera kati olw'okusinziira mu interpretation yaabwe. Naye nga libaddengawo. Bagamba omuntu omu yagamba what you don't know doesn't mean it doesn't exist. Ky'otamanyi tekitegeeza nti tekiriiyo. Tokimanyi naye gye ekiri. Ate era omulala agamba nti your opinion is right according to your explanation. Endowooza yo ntuufu okusinziira woginnyonnyola. Kati kitegeeza buli muntu mutuufu. Afande Sebuliba oyo munnamateeka bamuyita kansolo Embaazi Nalukola. Ogambye etteeka lino weeriri era bulijjo likola. Gibaddengawo. Ekintu kyonna kibeera implementing kitegeeza okuteeka mu nkola. Kati likusanze otegedde oba right now kati olina interest mu kintu. That is why you are waking up, but it has been there. Lwakubanga kati interest weeri okitegeera. Interest weeri okuva nedda walingawo ebintu ebimu, walingawo empale zibayambalanga ezennene za bell bottom. Naye ate kati munnaye tukiraba kati nti omulembe kyaliyo lwakubanga wali tonnaba kiteekako ssira, wali tonnaba kunoonya interest mu kyo, kati wookizudde olaba kipya. Fande Sebuliba onansonyiwa ebimu ebibuuzo okubikubuuza ne kanondoza kankakubuuliza eddala. Jjo twalabye bannakibiina ky'NUP nga baliko ekiwandiiko namutayiika kye babadde baleeta ku poliisi enaggulu ku headquarter okwongera okulambulula n'okulaga obutali bumativu oba oliawo engeri gye bakwatiddwamu nga bakola emirimu gyabwe. Twalabyewo kalumanywera okubalemesa okuyingira ekitebe ekya poliisi. Awo nawo kwabadde kuwunyiriza buzibu. Ebiseera ebisinga omuntu yenna atawa kitiibwa maka ga munne aba atyoboola. Era bulijjo gye bava gye bwenkana Kayongo oli muganda wange. Naye si wakumala gayingira mu nnyumba yo. Waliwo embeera gye tuteekawo nga tuwaŋŋana ekitiibwa, kubanga gye buva gye bwenkana waba nga tewali kuwaŋŋana kitiibwa wadde nze n'ono twenkana. Naye ate waliwo akenkizo. Ate we muwe akenkizo ako munnange nnyumirwa kubanga siba na konde ku mutima. Naye bulijjo gye buva gye bwenkana kyenva nkugambye nti waliwo kye bayita vision and dream n'ebifaanagana naye byanjawulo mu ngeri gye bituukirizibwamu. Kikujjako ki okunkubira akasimu oba okuyita mu mitendera gy'olina okuyitamu okuntuukako. Lwaki oyagala kukozesa fujjo newankubadde ndi munno? Kati ebintu ebimu ffe tetubimanya naye ate tubiba tubitegedde mu ngeri oba omwendala. Bannayuganda ate nabo bamanyi nti protocol. Tekitegeeza nti tuli munnayuganda nti you cannot access the headquarters. You are in Uganda, but there are laws that govern, and if you respect them, you get free. Obeera n'eddembe buli lwogoberera amateeka oba n'emirembe. Kikiringa omwana mu ssomero, omwana mututte mu ssomero kusoma, waliwo byatakkirizaayo. Newankubadde olaba omuzadde ng'oyinza okuba nga gwe kitaawo w'omwana oyo naye oba tolina kaadi eyo, visitation card, tojja mulaba. Not si lugezigezi, naye waliwo amateeka agagobererwa era wonna agagondera ogenda kubanga weewadde kye bayita emirembe. Ate ojja kulya tomorrow. Okay.